bava mu bizibu nga batuuza mu bizibu. Ekimala Mukama. Golokoka tandika okutirimbula. Golokoka tandika okutugumbula. Golokoka tandika okwabya emitima. Golokoka tandika okwabya emmeme zaabwe. Golokoka Mukama. Buli akunja ekyobulimba. Okibambaze Mukama kyebatwambeza buli lunaku. Okibambaze Mukama n'abaana baabwe. Okibambaze Mukama ne bakazi baabwe. Okibambaze Mukama n'abazadde baabwe. Obasogonyole taata. So Esaala yonna eri hash. Saimo. Katonda tajiwulira. Punishment azikolanga ye nga y'omuntu. Naye hash prayers Katonda taziwulira kuba tezikolera Bible taziriyo. Bible built. Naye Saimo. Ogenze n'ayogera ekintu ekituufu kye nkisinga okwagala. Bible etugamba in the gospel, I think in Matthew, if I'm very correct, 7:16, etugamba nti tujja balabiranga ku bibala byabwe. Saimo, omutuufu, omusumba omutuufu n'omusumba ali fake bijja kuba bibala. Nze nansi bambagamba nti teri yali asomyeko kitabo Bible n'afuuka doctor. Kitegeeza nti ebyensi bya mugaso. So omusumba oyo that's why I'm talking about discussing in videos. Ogendo labanga, the reason why he's struggling with whatever he's struggling with, avudde ku doctrines ezino mufuga. Chechicho kama Katonda takijjawo but akendeeza okuganjako. Akendeeza okuganjako. Sitaani bwe yeesukkulumya yamugjayo bujja mu bwengo ati yamuggyako maanyi ge era nti Sitaani akulinako obuyinza bw'aba ayagala. Naye yamuggyako favor ye. Yamuggyako okuganja kwe. So abasumba abamu bagenda vaako okuganja. Era ebibala bigenda vaayo nti tebabadde ku mazima. Ebbanga lyonna ebizibu bigenda beeyolekera. Bagenda kuwona amasasi. Abantu bagenda fira mu kereziya zaabwe. Bagenda kwogera ebitakwatagana. Bigenda kuva obufumbo bwabwe bugenda sasika. Sibisanyukira. Naye abatali wamu na Katonda bijja kulabika. Nulaba chachi ngezimbi okuzimba gunene tebalina ddwaliro, tebalina ssomero, tebalina ki. Kati bwa Katonda kyobo. Oshagede tufudde nnyo ku synagogues. How big is my temple? Buli omu alwana tufudde nnyo ku kitiibwa. Aha. Nga sinajja wano ku machemba days jano. I was talking to my friend ngabambuza naye Nalebo acho omuntu waliwo n'omuyimbi w'Ekenya gwe bayita Calligraphy Jones yazimba ennyumba nnene abaana kati bagimakinzemu memes nti arcade. Ngira mikwano gyange bambuuza nti why would someone build a very big house? Nogendo bambuliza bo n'obbanonyeza bagamba kitiibwa. Kyekiri ne mu church tubisanya era pastor omu bwe yamaliriza ennyumba ye okumpi ali awo kumpi Mulago yagambye nti kati tulina okwawula mu basajja mu baana naye nga ali mu bragging about how big, but I want to look at how impactful as your minister been to the erege nafuka ya district yabu yadino okuddamu okuzimba ekkanisa. Oshegede Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yellow Wood Travel and Tours Limited Febulina okwesiga okukolera ku nsonga za ticket ne visa ez'enjawulo ez'ensi yonna gy'oyagala ate nga tokolagana n'ennyonyi zonna. Oyagala hotelo w'otuukira oba okulambula ku Dubai? Jangu ku office zaffe ku Loom Street, California Plaza, Level 3, Office number 8. Tukubire oba tufune ku WhatsApp. E Dubai tuli ku Jamal Building 8A Street, Knife Deira okumpi ne Mount Royal Hotel. Office zaffe zatongozebwa International Air Transport Association IATA. Website eri www.yellowwoodtravel.com. Kale kusema official najjo sinzira okubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifanagana ko bweziti yona gye wanga ya bitundu byensi nkubuuzaako
nenkwebaza okubeera nga twegasseeko olwaleero. Kale ono ye Nana Herbal Mouthwash genda obeere nga ate omwefunira amannyo gakuluma olira sayidi emu ebyokyo oba binyoga bisanyalaza amannyo go Nana ajja kubanga ate akuyambako. Genda mu drug shops oba mu supermarkets obeere nga ate omwefunira abali ebweru w'eggwanga osobola okumutumya omuntu n'amukuleetera. Then tulina amaduuka ga bannayuganda abali mu diaspora gye mutera okugenda okufuna ebintu by'e Uganda osobola okumugenda n'omusangayo oba sinakindi oba taliiyo n'okozesa ennamba ey'essimu ne mu contacting aba distributor baffe netwala engeri gye musobola okumufunamu ye Nana Herbal Mouthwash. Gwe naawe amannyo go nga gakyali malamu tolinda galwale osobola okuba nga okakozesa ne kamaintaining okukuuma amannyo go nga malamu. Kale banaffe ba Lemfi bakutegeeza nti nno oyagala kusindika ssente kuva mu America, kuva Bungereza, kuva Canada ng'ozisindika Uganda baabano. Aba Lemfi bakutegeeza nti nno enkola yaabwe ennungi nnyo ekisooka basindikira bwereere, ekyokubiri exchange rates zaabwe ennungi. Omuntu bw'omusindikira ssente zibuulira mu kkuba awo zimutuukako. Kati ate wonaakozesa enkola eno eya Lemfi for the very first time ogenda kufuna kye tuyita payback oba cashback ya 30% ku ssente z'onaaba osindise. So kitegeeza nti bw'osindika $100 ojja kufuna 30% eya dola ekyo ekikumi ze dola 3. So beegatteko kozesa gundi eyo kodi ya SAYMO ya SAYMORE ebintu okwanguyira. Kale banaffe ba Almutaya Enterprises Limited batunda product ku bukadde 10 osooka nga bafuna product erina ekyapa bakubireko bali awo nansana. Nkwaniriza olunaku olwaleero ndi wano nine Apple Nalebo. Week, I think this week olina emboozi ya Amoti trending clip ya Amoti wamubuuliza nti oli mulokole. I think emboozi ndo yavudde mu bulokole nakakasa nti mulokole. Then the idea of kutya Katonda nti amutula bali mu kanisa takola ki tatuukayo katambudde nnyo gamba otya gwendi mpeereza bigenda bitya? Tebibadde byangu naye Mukama akyatuwadde ekisa. Pozi ministry bagiyita batya? Millennials for Christ Ministries. We are an online based ministry. Okay, musaba ddi? Anytime. Tuchuliko. We always have different services, different content that is geared towards okuyamba omukkiriza okusigala. Nebino byewadde okola nako kuweereza. Kuweereza, yes. Eyo podcast nagitandika the beginning of this year bagita Why I Hate Church series. Ensonga yaayo abantu balina ebintu bye baakyawa ku church, especially Pentecostal church oba abalokole. Ebimu biva ku neeyisa yaffe ng'abasumba, ebimu buli mu ngeri gye tutambuzaamu church. Ekimu eky'ekkumi, eneeyisa yaffe, ebizimbe bye tuzimbye, obwenzi, ebintu ebyenjawulo, doctrines, kiki ky'obuulira, kiki ky'oliko. So I've created that platform to allow people to have those candid conversations, uncomfortable conversations. Nga unaaba n'obuzibu ne mukyala we waka naye ne mugamba kati tule tuyogereko. Kati ensonga eyo lwaki mba ndeeta bano abantu is to have those conversations. Yaja agamba nti bannange Nalebo kyatukeepinga mu church oba ekintamiza church kyekino. Kuba kati back then nga bw'ogenda osaba omulimu n'ogamba omuntu nti ndi mulokole. Oba ne wabeeranga olinagamba nti mulokole omulekera ekintu n'otambula n'okola ki? N'ogenda. Singa Katonda essaawa zino akuwa omukisa olinagamba nti mulokole oggalira buli kimu mu nnyumba n'otambula n'ogenda. We are not practical actually it's one of the things I've always talked about. Chetuyita is born again stupid. Because right now tetukyali omulokole n'atali mulokole tosaba baawula mu bikolwa. Ate ng'ekikyandisinze bye bikolwa byaffe. Byebibala bye tulina naye abalokole tetubirina. Kati ensonga eyo tuba twagala okwogerako ogambe kino tukyogereko tukitereeze. N'abamu tebabimanyi ansa zaabyo. Tebaawulawo kiweebwayo, tebaawulawo between offering, giving and tithing. Byonna byanjawulo. Kyova abantu osanga omusumba ng'ayogera mu kuwa ekimu eky'ekkumi. Oli n'amuyita omufere. Naye ng'ateeka omuntu amanyi ku Bible. Yes. Ekimu eky'ekkumi tekikyusibwa kubanga it is 10% of ssente z'okoze eki. Kati amaanyi musumba gaateekamu yakira akuyamba na buyambi kubanga singa toziwaayo kaasi. It's a command kasoba mukkiriza. Singa oba oli mukkiriza. Kati naye obutamanya nayo oyinza osanga n'ekikyakutamya kanisa. Kati zino conversations za kunyumya n'ekirala Saimo. Abantu nze ate luli nali wano ne nkugambako nti ffe tetuli
Sometimes I don't even want to associate myself with barokole because of engeri gye tweyisizaamu. Era bw'agamba nti are you born again? Sometimes kyekyo ky'ogambye nti omulokole sano bagamba nti oli mulokole oyagala oggale nawo. Bwe bagamba nti omulokole azze wano oyagala nakweka kamera eyo because tulemereddwa nnyo. We are not exemplary. Osanga omulokole ng'agamba nti ne mu church sola kwewolayo atajja mbasayima abatagenda mu church because church enkwe mwe zisooka. Church aboolugamba abalaba eroze abalaba ekozeko eŋŋambo mu church sayimo. Oshagedde ekyeŋŋambo kikiza naye edduka ate bati bagenda sayimo. Kati kankubulire gwobeera ne church ng'omuntu agamba nti abizaayo n'ogamba nti kiba kitegeeza kye teteba ddogo mu church. Oli nga church doctrine egamba nti abizaayo teriba ddogo. Musajja wange bamuyingidde. Teriba ddogo eryo. Musajja wange. Sayimo teriba ddogo. Simanyi musajja wange nzuze ku basajja wange mbasitegeera. Sayimo buzibu wali ato kyakolera abantu. Oyo musajja wange kali ku basajja bange. So what I'm saying is natandise obutategeera. So kyali mugamba nti ensonga zino ate nekirala kulagana Simon nti mukkiriza eri eggwanga. That's why ndeta aba celebrities abo. Abantu amanyi nti Simon ayo bwe weebaka sifaayo nze gw'osinza sifaayo ngeri gy'osinzaamu naye kasoba ng'okkiriza nti waliyo omuntu waliyo supreme power nze awo tuba tugenda kukwata. Nali kyova abantu nze bwe ndaba abantu abakubira leero tugenda kwogera ku Pastor Bugiingo. Bwe ndaba abantu abayirawo Pastor Bugiingo mu lubiri sometimes I ask myself baamusanga ddi. So I think early days awo nga lwasooka okugenda e Namboole first or second I think it was the first tugenda e Namboole kati Katonda yampa ekirabo nti eddoboozi yange ly'amaanyi okusinga ekifaananyi. Way back niwe twali tukyali mu comedy because awo nali nkyazannya comedy. Kati ngenda njogera omusajja nga yalina muwala nga muli mabega. Namuli mabega yes. Nakyuka nagamba Simon namwe musaba. So kitegeeza abantu balina ekiro kirabikanga ekyobuto naye ate school of thought egabanwa abantu bangi. That's why oba alabe naka Tough B wakalaba Tough B yali agamba nti abantu abambala abalina tattoo abasiiba mu bbaala bakisa kingi nnyo, they are very kind n'okusinga abantu abali mu church. I don't know if you saw that one as well. It trended a lot. Eri mitwalo ndooza mitwalo nga 42 ku TikTok. Okay. Yeah. So nga yali mu kugamba nti because of his experience fa abali mu church tulemeddwa n'omu persuading ogiyingiramu. Agenda n'alabanga kati kankulyeko Simon kino kyakulaba nsibira nkigamba. Simon kimanyi ng'omuntu ava wano n'ayingira ebbala nga talina ssente za kunywa n'anywa n'afuna na transport amuzaayo. Genda ku church olabe. Abantu bamala overnight buli omu n'avuga emmotoka ye. Nga tayagala mmanya. N'ogenda ku church awo ne muva mu parking buli omu n'atula ne family ye. Olwo kati bamaze okusaba bagenda ku beach. Bagenda kulya ku mmere. Nga tafuddeyo nti obono gwa ayina transport yo baki nga tafuddeyo naye ngambye mu bbala oyingira Simon. Tolina ssente, tolina ki n'olya n'onywa. Era oli akana nagamba bali abala batudde bali bafunira ekyokunywa. You get the point? Bali mu church abantu basana natula banyumya ebizibu byabwe. Singa Simon tutula mu church nga wano ne tunyumyako ku bizibu byaffe. N'ogamba nina ekizibu ne tukola those community gatherings nga tunyumya ebizibu. Bazitanga home sales. Yes. Nga abakkiriza bajja ne mutuula awo ne mwogereza ku bizibu byammwe ne musabira. Kati tubirina. Bogenda okuvaawo nga abadde ekibadde kikuzitooweredde. Of late kyovoyinza osanga ennaku abakazi edda baafumbanga tebafumbanga kuba nti baali babuulirira nnyo. Nemebyo byabayamba ngo banyweza. Naye kati ze kugamba right now tetubirina nulaba church ng'ezimbi okuzimba ogunene tebalina ddwaliro tebalina ssomero tebalina ki. Kati wa Katonda kyobo. Oshagedde tufudde nnyo ku synagogues. How big is my temple? Buli omu alwana tufudde nnyo ku kitiibwa. Nga sinajja wano ku machemba dance jano. I was talking to my friend nga bambuuza naye Nalebo acho omuntu waliwo n'omuyimbi w'e Kenya gwe bayita Calligraphy Jones yazimba ennyumba nnene abaana kati bagimakinzemu memes nti arcade. Ngira mikolo gyange bambuuza nti why would someone build a very big house? N'ogenda bambuuliza bonna banoonyeza bagamba kitiibwa. Kye kiri ne mu church tubisanya era pastor omu bwe yamaliriza ennyumba ye. Okumpi ali awo kumpi ng'emulago. Yagambye nti kati tulina okwawula mu basajja mu baana. Naye ng'ali mu bragging about how big. But I want to look at how impactful as your minister been to the people. Nafuka ya district ya buli yadino okuddamu okuzimba ekkanisa. Oshegedde. Ne njagala tube n'amasomero, njagala tube n'amalwaliro, njagala tube nga tusobola osasula school fees w'abaana. Nga kiri practical. Zile churches that have done them. Ziwatoto zigezezzaako. Zizimbye amalwaliro. Zinasoma n'abaana bangi abafu mu watoto. That is the Pentecostal church. Yeyo church y'abalokole. Yeyo church y'abalokole. Erina ba practical. Wetugenda otandika. Yayina obba yardstick. Wayogedde. Kati gwe Simon nkera nta nemba n'ekizibu. Nengenda mu banka nga church weeri.
Wetubanga wetukola simanyi oba ewame ku Telefaina. Ku Telefaina mulinayo saako ya Telefaina. Wembanga mugirina. Ngabana nkoze n'abaana b'amawulire bangi wano kati ku New Vision awo nina mukwano gwange Moses. Yangamba nze Nalebo nkubuulira singa teyali saako ya New Vision singa saasobola kuzimba. Kubanga nenjijamu emiliyoni 4 n'enchapa emyaka gyange 5 nga nsasula. Because Saimo kitawanya mu bulamu muno kubaako na sente za wamu omurundi gumu obeeko kyokola. Sente okalabako. Tidabyeko emiliyoni 2 wamu. It's a problem. Kati mutubanga tuzikola nayo zirabako. Kati kye tulina mu church. Pastor yali bulungi, family eri bulungi, church nnene. Ate bwamala akuwe mutabani wa kukala kati. You get my point? So those are the uncomfortable conversations we need to have. Tubyogereko. Kyabwa Katonda. Ne Yesu mu Matayo 21:12 yagenda yenyini n'akirinzinga temple. Jesus Christ went to the church to kirinzi it. Era kumanya nti yalina musungu avuti yatesa na muntu yenna. Kati fe tukyalina obudde tukyayogera naffe tujja tukantu tusambe. Tusambe busambi. Tusambe busambi. Sorry. Tusambe busambi. Ye yatuuka n'anyiga nga there are very many money changers in the church. Abatundyamu ebintu nga bavudde kuwa Katonda. N'anyinga buli kimu nakyo batenga n'agamba church bwe tisiberi n'okubeera. You're turning it into a business center. Kati naffe awo tugenda tuukawo ngaba millennials. Ng'omusumba atali ku mulamwa tuvudde mu byemirembe tukunoonya bunoonya wuwo. Ne Bible ina weegambira Oluganda bwasobya mutumire oba Oluganda oba. Exactly era mu Matayo mwennyini omwe tugambe steps ziri 5. Yogerezaganya naye bwe kiba kiganye muyite mu church bwe kiba kiganye actually nga tunagenda mu church get a mediator kyokubiri ekyokusatu okumuyita mu church bwagana okwetuna mu church mugobe kiba kiganye kiba kikalubye kati naffe tukyasobola kati obogerako nga tubagamba nti watch out katugenda tuka time nga tetukyasobola nga ekyo nakyo kikoze eki bajja tusaasira bajja tusaasira ate bakulu baffe abasinga bwe buzibu tulina nakugambye onoonyezeka guno bwa singa simu yange sizze nayo wakafunye ka video ke nagambye okufa nakalabye bwe nalabye Esaala eyo nze mu analysis ya Katonda bw'awa tajjaako era ne stance nga yamujjako naye teyamujjako maanyi ge kyova olaba nti ekyo kyava ne David bwe yagenda n'asanga Sawuli yamutwalako obusazi kagoye bw'ati bwe yali naye n'amugamba lwaki tomutemyeko omutwe n'amugamba tukomako Katonda gwe yafukako amaki kitegeeza nti nno kunze nze ministry ya Pastor Bugiingo sobola okugambayo it has ever impacted in my life. It has ever. Nyinza n'okubanga kino because of his ministry. But njagamba openly bw'ogamba nti Saimo salako enviiri otandika okuŋŋamba era n'ompa n'ensonga lwaki sina okusalako enviiri kati ate bwe ndaba nga owagira okuza enviiri ng'ate nakwagalwako ngamba tosalako enviiri then that's where we get the problem nga kati ekyo njogera nga ndi gasinga munnamawulire azi munnamawulire zonna side sizinaako ki buzibu naye ng'omuntu yali ayimpactingiddwako obuweerezo nzikiriza muyite oba ontegeera era mu maanyi ago ag'obuyite nze Esaala sigitwala lightly oba ontegeera kubanga nzikiriza nti mu maanyi ago wasobola obbaawo ekikola impact oba ontegeera kubanga Katonda takola ki tajjaako now njagala tugenda tutunuulira ensonga eyo mu mubiri ne mu mwoyo was it called for Saimo okusookera ddala you put me in a very tight spot because Saimo okusookera ddala nzaani nga nze bwa Nalebo bwange bw'omumanyi gondabye ebbanga lyonna nga tuli ku Lafters tuli guza ku Galaxy kati mu buweereza nze bwokera discussing awo bonna abakulu bange they are my elders we have been here barely 2 years nga tuli mu buweereza so I'm constrained to even make a submission obwogereko naye ate Saimo ebiseera ebisinga bye mba njogera ensonga oba onegendereza nnyo mbasagala nnyo okudiscussinga muntu I don't want to discuss a person I want to talk about it in a macro aspect where we discuss the subject not the individuals era kirungi onkoze bulungi nti ebyawandiikibwa obitegeera nti Katonda bw'akotakola ki tajjaako naye we always fall short of his grace of engeri gye tweyisaamu ekisa kye kikendera olw'engeri gye tweyisaamu okitegeera Saimo Yesu Kristo okufa oba obuweereza bwonna New Testament eri built ku kusonyiwa eri built ku kusonyiwa Saimo bwe tukeera saazo ne bakubbako kamera eyo
kankwe ekikulabako Simon kamera eyo bagibbi nenzija babbye kamera eyo nonzija n'oŋŋamba nti banzibye kamera eyo okay nze abbye kamera yo zibye kamera yo Simon wooli n'oŋŋamba nti Nalebo bbye kamera yange ngenda kukusabira producer najja n'agamba nti nze ngenda muloga kiki kyewanditutteko nga ndi wanzikiriza ki nga wooli muloga lwaki ebyakatonda bikola n'ebirwawo bikola nabikola ki birwawo very good lwaki abantu eddogo bakkiriza nti likola because sitaani tasonyiwa naye Bible etambulira ku kusonyiwa nti bwe twazaalibwa ne twonoona Covenant yasooka yali ya Noah amataba Katonda bwe yamala amataba n'agamba Abrahamu nti sigenda kuddamu kusanya nsi naki n'amataba ekyo ne kivaawo kati ne tudda ku kino ekya Yesu Kristo because obuweereza buli ku kusonyiwa obaddewo series of forgiving in the Bible Simon Saala ekasinga tekola era teriyo mu Bible tekola era teriyo David goyenyini goyogeddeko yagikolako towards his enemies Katonda amugamba etekola Balaam abasinga tebamanyi nti Balaam no Bible mwali Balaam yali ne if I'm to remember King Bereki yagamba Balaam ti nyambo nkasingira abaana ba Isirayiri Katonda amugamba Apostle Jonah ye kenyini we bali bamutumye Geneva yatuka nasaba hash prayers ngayagala ekibuga ekibonerezebwe naye Katonda amugamba nti ekigenda kubonezebwa because bamaze okuneetondera so Bible eri kukutabagana reconciliation so Esaala yonna eri hash Simon Katonda tajiwulira punishment azikolanga ye nga y'omuntu naye hash prayers Katonda taziwulira kuba tezikolera Bible teziriyo Bible built naye Simon ogenze n'ayogera ekintu ekituufu kyenyisinga okwagala Bible etugamba in the gospel I think in Matthew if I'm very correct 7:16 etugamba nti tujja balabiranga ku bibala byabwe Simon omutuufu omusumba omutuufu n'omusumba ali fake bijja kuba bibala ebyo tujjajinga the fruits that we shall all bear at the end of the day is what will be able to best judged era church eri ku mazima netali ku mazima at the end of the day fena tugenda ziraba nti eno egulumiza musumba waayo eno yetabidde nnyo mu byobufuzi ate obufuzi obunyigiriza abantu Simon ekiseera kigenda tuuka nga toteekeddwa sirika Simon you know that silence is also a message ate supporting side ebera mu yalina oppressor sometimes being quiet means you have sided with the oppressor Simon abadde mukolo janga twogera ku gundi ku David Talabo but David Talabo bali basala okusirika which is okay by the way sometimes obato ina contribution the best tool that you're supposed to deploy is silence naye Simon waliwo tugenda tuka mu lutabaalo nga bw'osirika kitegeeza oba otuliddemu olukwe but David Talabo tu oba neeriddemu why does it have to go to because you are not serving yourself abalala if you're not serving yourself and why so kigamba nti oba weeriddemu kyengamba nti oba oliddemu ffe service yo gyokola fe abagiwagira but David Talabo fe tubaddenga mu bintu bino nga tugamba nti David Talabo be batasala mu bivulu era wobuza bapromota bajagamba nti David Talabo abadde takola ki you have seen it happen sigamba onansonyiwa sigamba nti I'm happy but I'm only saying nti ebibala byaffe okitegedde nkati kyekibala kye yafunye kyekyavuddeyo nti abantu bano abakuwagidde ebbanga lino ne bakuteeka wano batusole bagamba nti twagala obeere voice yaffe church ezaffe ze tulimu to demanding what to be accountable nze kirungi nakola mass communication twalina mu gye bayitanga behavioral science then tusoma ne political thoughts mu political thoughts mulimu omuntu omu gwe bagamba Machiavelli who is one of the strongest political what should I call it thinkers abali baapenize yagambanga nnyo nti the church and the state should be in harmony naye harmony ekyo kitegeeza tekitegeeza nti one should be compromised against the other but also mass com gye nasoma etugamba nnyo nti gwe mass journalist oli middle of the society as much as the religious institutions the clergy media is the middle of the society has to reflect abasumba truly middle of the society fe tukuze nga tetunalooka na kulokoka fe tukuze mu machachi g'abakatuliki
we mumala okwogera ekigambo tudda ne twogera ku byensi kuba Saimo ebyensi bitugasa ng'ebyomwoyo nze nansi bambagamba nti teri yali asomyeko kitabo Bible n'afuuka dokita kitegeeza nti ebyensi bya mugaso so amusumba oyo that's why ngambe nitagala ku discussing individuals ogenda olabanga the reason why he is struggling with whatever he is struggling with avudde ku doctrines ezirina omufuga kyekiri kye ngambe nti Katonda takijjaawo but akendeeza okuganjako Sitaani bwe yeesukkulumya yamugjayo bujja mu bwengula tiyamuggyako maanyi ge era nti Sitaani akulinako obuyinza bw'aba ayagala naye yamuggyako feva ye yamuggyako okuganja kwe so abasumba abamu bagenda vaako okuganja era ebibala bigenda vaayo nti tebabadde ku mazima ebbanga lyonna ebizibu bigenda beeyolekera bagenda kuwona amasasi abantu bagenda fira mu kereziya zaabwe bagenda kwogera ebitakwatagana bigenda kuva obufumbo bwabwe bugenda sasika sibisanyukira naye abatali wamu na Katonda bijja kulabika nimukugamba bijja kulabika Saimo aswali musumba amazima tegalimba actually waliwo omuwandiisi omu gwe njagala agamba nti one person plus the truth equals the majority Saimo nze amazima njaga ne bwe naakera nga nziza n'obufumbo buganye nanja kujja mbagambe nti buganye oyo nakitadde naye Mukama Katonda aba asobodde okumpaayo chance endala ajja jjimba sijja kikwekeramu sijja kwagala kijustifyinga mu Bible noonya obunyiri obunajustifyinga sijja bunoonya bwe naakera nga nsobezza anyigiriza abantu n'ancompromisinga era Saimo nja kujja no mbagambe nti Saimo nalidde naye bannange banegana badde mbasaba mumpeeyo omukisa omulala era nze ne mu bantu abali bakkiriza nti mpuuga the best omanyi ffe twasoma Mukama Katonda yampa omukisa nti ate namala neyongerayo nensoma bwe nali nsoma postgraduate yange mu marketing twatunulira kye bayita public relations mu public relations towakana okkiriza naso amasanzi bwe gavaako wano umeme wandika notice nekugamba nti tutegedde nti waliwo okutataaganyizibwa okubaddewo naye tulina ekiri mu kukolebwa we apologize for the inconveniences caused. They just inform you. Mutoowe Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka Mutoowe Enterprises Limited be bakafulu balina plot enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako bagula n'okutunda amayumba ate basooloza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kwagatta n'okulabirira ennyumba zo Mutoowe Enterprises Limited beerufu Mutoowe Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 07533946 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889 teweerabira Mutoowe Enterprises Limited. Mpuuga yali alina kujja n'atuula n'agamba nti bannayuganda nga bwe tubadde tulwanyisa nakyemalira naffe abeera akola ki atulwanyisa natendewaliddwa ng'omuntu omulala yenna credibility anti obogise ofuna etambulira ku credibility my brother ate kati yanoona you can't fight wali osobola bikolanga luli oli mu information age abantu bano bamanyi kikkiriza ogambe naye ekibiina kinene nnyo okunkira the party is bigger than what than me byabazungu nalebo bikola era bye bitawanyiza ba Boris wamulaba yakuba okubika baga mu party mu covid ne kyonoona when you apologize kyowalabye mu kalulu nti omukyalo ono Kamala Harris America credibility ye yeyongedde she considered okukonsiringa tekikufuula munafu kikufuula kulaga nti zino institutions eziri waggulu z'amaanyi okusinga no Saimo gye tugenda because enkulaakulana negenda so Mpuuga yalina kukonsidinga nakkiriza nagamba naye kanzikiza ekibiina kiri bigger than me n'Abannayuganda banene okusinga nze let me allow them to take the process nga werina okukola ki okubeera twanimwongedde obwaga twategedde nti naye muntu akola ki asobya naye kaseera kwatagana n'Abedi Bwanika kino ne kiika so Saimo abasumba abatuufu n'abatali ebibala bwe tugenda obbalabira
Oshitegedde ebibala bwe tugenda obalabira. Okay. Ebibala kwe tugenda obalabira. Okay. So kiri very very important. Ebibala byabwe bya mugaso nnyo because Kasayimo YouTube eno gyokola YouTube channel eno tugenda kulabira nayo ku bibala. Sayima akoze YouTube abadde mawulire emyaka 10. Sayima atulaga ki? Yazadde abaana. Ne bakola bati. Ate abaana batasoma. Abaana botasola weerera. Government ebaweerera. Eriwa. Ezo spending ku UP spending emitwalo 2 ku mwana wo buli mwaka. Naziraye. Emitwalo eje. Iba spending ku mwana wo. Basi ninyo mtaka emitwalo 9. Sekachi. So Sayimo nze kugambye nti sisaanidde na banyumya, they are my elders. Naye sometimes we are constrained. Sayimo ne woba ne mukulu wo nga bwanywa omwenge yeeyonoonera. Ekitiibwa kiggwawo. Ekitiibwa kikola ki? Kiggwawo. Era nze kyensibye ngamba. Era olina I don't know if you saw that as well. I was talking to my sister Susan. Ngena mugamba because there is someone I saw where they were saying gwanga ndoso aduwa mu wanjaga. Naye Mukama Katonda gwe yakuyimusa. Yes, oli yakuyimusa n'akujja mu kasino. N'akwerevitinga to this pulpit where you're sitting with a man of God. Talina ebaka. Achayimusa abalala. Teyebakanga ko Sayimo. Sayimo yakujja mu comedy mu Labonita mu Laughters n'akuteeka wano. Tanebaka achayimusa abalala. Comedy wali wabi. Comedy wali Salvador wali wabi. Semunyirira. Kati onyirira wali oso kwamba zino kawunda suit. It was just time. Zino kawunda suit wali oso jamba ebiseera ebyo. Osobola ovuga ku motoka empya. Sayimo tubyogere. Nali ntandika butamusibula. So oyo yakuyimusa achayimusa abalala. Tanebaka. Naye kyesiba ngamba abantu. Ate gwe toyina kyowamuwa gwe wamuwa kyo kwamusa. Asobola okwamusa n'omulala. Exact. Toyina bribe, si gwe mugezi nnyo, si gwe yasome nnyo, oli mu third world country, wava mu kyalo, naye Katonda n'akuwaako efuta. Mulina problem, but Pentecostals we have a problem. Oli mu Pentecostal nawe? Very good. First of all, Katonda bagwe. Bino singa wadde obyogera ku Father. Engeri y'okukuba nnyango. Wasomera wa, oba ontegeera, osumba wa. Tugenda okumanyiza nga tetulina officially wokola ki oli credibility y'ebigambo byongeekola ki ngefa. Ekizibu kyammwe kiri kimu, Katonda akuyita wekka n'akulaga w'osumbira wekka. Kati this has given omukisa buli omu ab'amaanyi abagenze ni bannalebo abajja okubeera almost mu line eki yemu. Kino kirekawa the Pentecostal faith. Pentecostal faith ina buzibu. Because nane mu Bible buli omu Katonda yamuyita Moses Katonda yamuyita bwomu. Naddala mu maaso g'abantu b'ensi. Yeah, it's okay. Ngena kiti kembala nsenge. Banga ojja kusanga. Njagala kusooka kwa addressinga kiri ekyo. Ogenda kujja naye ogenda kusanga. Omuntu okusinzira ku ndaba y'ensi era ojja oli agamaze eddiini yabaloko yannema. Kati nonta nti wetaaga olunaku lulambo munnyonnyola kale neffe tetuli ddiini tetuli nzikiriza ekyatujja mu ddiini ebyo. Abantu balina budde bakola ki? Biwulira ebyo. No, Sayimo, the thing is Katonda buli omu amuyita kubeera buli omu Katonda ayogera naye. Buli omu Katonda amuyita ate buli omu ayina naye. Nga yogambye Moses yamuyita yekka in form of a burning bush. Exodus 3. Abalala ba Joseph, it was dreams and visions. Mulimu be yalabikiranga muli batalabikiranga. So yomwe abayita. Naye bino ebirala bino byetugamba nti osomedde wa ogenze mu process ki, those are just institutionalism. Those are institutionalism, just kukendezaako aberimbika n'abaterimbika. But those institutionalism can come or go. Nti osomeddewa because era ne father oba reverend oba bishop alina gy'asomedde bw'abanga talina bibala bibye ebituufu aba ayokya era tujja muwulira. Nze kati mpuliza nnyo father Kibi because byayogera ndizuza ntinga nabyo nti ajja kubuulira ekigambo ate era akubuulire n'ebiriwo naye ate ninayo bafather bendabye nabo nga they are siding with the oppressor openly. Oshagede father nayimirwa reverend nagamba munnange mukulu tukoleko kuba 26 ejjanjagala muka yango ogikyuse openly. Sekye kibala kikye era institution si ebe musindise. Nekyo si kibi. Kibi ati kyengamba kikyo wotegeza nti 26 etuse. Wacho tekayo kali ka bait. Wacho katekayo nti tukoleke moroke kadi ate nawe okimanyi.
Kitegeeza you are holding him at ransom. The church is very important in mobilization. Which is okay. That's why sema bale tugenda nnyumiza ddala. Akantu ako nga sinaddayo neeri. Nkaagala nnyo. Ffe tukera ne twogerako bino ebintu batugamba nti tetulina kwogera ku politics. Naye ate nkubira buli politician waba anoonya akalulu ajja mu church yaffe because we have the numbers. Lwakwa mu bintu ekyo waliwo problem eriemu. Okitegedde Simon? Because we have the numbers. Kati gw'obanga ofuna obuzibu ojja mu church. Lwaki ebiruma abantu bano benkiikirira? Nze nsiba nnyo ngamba nti katonda jasa abende vitu ze kunteekako eno pulpit. Tanzija mu bali abantu. Era nze nsiba mbagamba ano enkya n'eggulu. Simon bwe nvuga amafuta ngavuga nga Nalebo. Tewaliyo lawansi ya busumba. Bwe nsasula school fees omwana musasulira nga Nalebo. Kitegeeza nange ebinnuma buli nnaku z'omwezi nga 15 nfayiringa returns ne URA. So nze fayiringa ng'omuntu. Vaatu abwe gwe bankubi zisasula ngoki? Ng'omuntu. So tolina bwokera n'ongamba nti ate sirina byogerako. Bwe nvuga emmotoka yange neekuba mu kinnya nkifiringa ng'omuntu. Simon, nawe ntambula n'emikwano gyange nga tuva ekireeyo. Ne tukawe kamocha. Don't the first thing I see them chimanyi Kampala toyina wotu wako ne wekubya kifaananyi walabika bulungi. Either amakubo mafu. Wagenze ku mwakashi yeyo. Anti katola very good. Simon tugenda sulawo. That's why abantu bali kuza bifaananyi mu mayumba, mu apartment, mu A&B na mu hotelo. Tola bifaananyi bya ku street because either amakubo mavi oba machafu. Our roads are dirty. Simon oli enfufu okuva ekira paka mu town. Tetugenda kuwangaala. Gwezogera ze emyaka 9 oba 8. Oli enfufu okuva eri ku masengere paka ne Makinde ojja oli enfufu. So that's what I'm talking about. But anyway, to go back awali. Pentecostal church okuyitibwa ko kwa Katonda. But kirekawa n'abantu. Simon, byonna bye tuli mu kati si bipya. Ne Yesu bwe yajja baagaana. Those were opinions. Era Yesu Kristo yali asobola okubeera n'abagoberezi mutwalo. Yalina 12 byatandika nabo. Era naye abamobilizingira. So either church yafe okubeera rejected tekyakatandika kati. Kibaddewo. Era tewali generation gye beera nayo nga buli omwakkiriza mu bulokole. Tekigenda beerawo. Kuba ne Yesu yennyini yakikola. Era ensi terokose mulundi gumu. Mu biseera bye bonna tebaalokoka. Bantu baze balokoka. Ebitabo bitugamba nti emyaka 12 emabega. So ekyo tekigenda vaawo. But omulungi n'omukyamu tujja mulaba. Obadde oyogera ku bafather. Twalaba kwano father era gwe bakwatira mu adultery. Nga bakwatiddemu abasumba. Nga bakwatiddemu abasumba. Kye kibala. Ebintu bite ebibala. Bibala. Ebibala. So oyo musumba bayira Simon kino nkikubulira nga bwe nali mu media. Anaakola ekirungi ngenda mu uploadinga. Anaakola ekibi ngenda mu ambala. Is there anything right about Musumba's action? Right in what context? Okusaba Esaala Yakamulali. Esaala Yakamulali nagambye nti eteriiyo. Era ebitabo bitukuvu terina we bijja acknowledging. Mu kaseera nga omuntu ali mu kulumba ekkanisa. Because I think muwe Katonda. Ekkanisa eyo erumbiddwa nnyo. Yagireetedde okwe. Omanyi kati Simon balina akantu ke boogera akangu nti oli mudabirwamu ya giraasi otagula lutalo lw'amayinja. Simon buli lw'omanya nti oli vulnerable. You need to shut up. Buli lw'omanya nti oli vulnerable. You need to shut up. Kyabuntu bulamu. So kanisa eyo terumbiddwa nti olwakuba mbi. The man of God that God ordained has made himself vulnerable. The higher a man climbs this tree, the more it exposes what's behind. So obuzibu obuliwo bwebo. Sidati musumba buli wayongedde ogenda waggulu. Katonda n'amuyiwako amafuta. He has exposed himself. So terumbibwa lwakuba nti oba ki. He has made it vulnerable. He has made it vulnerable. Sayimu gw'obanga okeera n'ogamba nze candidate ono gwe mpagira gwe njagala ajje ku ballot. Lwaki oba bali oba omuvuma? Lwaki oba omujjonkera buli saawa? Aka problem gye tulina eriemu Nalebo. Kino mbadde nsaa tukikkiriziganyeko. If Nalebo can recognize the negatives, ebigenda mu maaso, then singa wabaawo recognizing the positives. Ebiri mugenda mu society. No, mu government, because if you've moved, ojasanga amakubo ga highway nga malungi. There are some good things to talk about. Nze kyenjogerako kiri kimu. Security. Security ennungi. Then lwaki oyo afuuka mubi
Anti kati Simon kiri kyenkuga. Omanyi Simon nawe. Ate mu bulamu kizibu nnyo okwogera. Simon nawe bayira ngena kubanja amanye side yo. Side yange ya Katonda. Mu politics ogwawa. Omanyi Simon mwebuzaabuziza nnyo ku ggwanga omaleba. Obiwulira ebyo. Bye bitawanyiza oli muganda wo nga bagala otandika okwaniswa nga kyano ye. Ne bakola batya? Abantu mbagambye ebbanga lyonna kyenkugambye Simon, sometimes bwe tubeera mu lutalo no retreating oba no sirika. Oba owagidde oli atuvunaana Simon. Nawe nkulaba anti mu lutalo ebintu byo tebirikiriya. Mu lutalo waliyo we bati. Waliwo abaleeta emmundu, waliwo kati gwe waleeta ki mu luno otalo. Waliwo abagenda, wulira waliwo ababeera ku front, waliwo abaleeta obuyambi ba mama mbabazi, waliwo abaleeta bamalaaya. Kati gwe oleese tuleeta bamalaaya. Bino ebibuuzo by'ekisibo tutuledinga. Bino n'olutalo sirwa pressure. N'olutalo tuli mu sirwa pressure. Andi ffe tubakkakkanya mumaze okulwana ffe tuli ba massage. So Simon kyenkugambye kiri nti mweno battle. Mweno tuli ba bamalaaya. Mweno battle. Tugera bad maninga okubeera authentic ate okubeera ne side. Kyengambye oli muganda okyanye buli lwosirika otuuka abantu mu muno bakosa. Juliana zinali mumanyi nti asirika nnyo. Yatuuka n'awulira akaliro. Yatuuka n'akawulira. So churches, we have a mandate. Lwakuba nti omasa gwagala nnyo okugenda mu politics. Ate politics kye ki? Naye Simon, wali osomesa politics? No, kiri bwe kiti. Nesomesa C5. Kiri bwe kiti. Tiriyo. Wali baddeko awo. Nze personally, I have no doubts. Omwami Kyagulanyi. Nze ngani? Ng'omuntu. Nga Simon. Naye obukulembeze bulina ebika bibiri. Waliwo ekizibu ekyobukulembeze obusobola okubeerawo. Then wabawo ne option eya solution y'obuki y'obukulembeze obuliwo obulina okujjawo obukulembeze obukola ki obuliwo. Eno buyinza okuba nga kino ekikopo kimu kyekizibu, kino ekikopo ye solution. Oba ontegeera? Naye wadde nga waliwo ekizibu ffenna kye tulaba, it's not mandatory nti kino ekikopo ffenna kye tukkiririzaamu nga solution. Kati abo bannayuganda ffenna bwe tuganye okukola ki okukkiriziganyiza nti oli ayinza okusirika ng'alabye mu ekikopo kino abakikkiririzaamu bakola ki weebali naye nga ye takikkiririzaamu naye ng'ekizibu akikola ki bw'avaayo n'akuba kino ekikopo abanga awagira ki naye nekino ekikopo takikkiririzaamu n'agamba kandeka ebintu mbikole ki mbirabe buki kubanga kyo kino kizibu nange nkiraba myaka ana kizibu kirikola ki kiri wano nesikkiriza nti ono wadde abazze agenda mmalawo ekizibu ki naye ate saagala kumala mu maanyi bakkiririza mu ki so nosirika n'amaliza nga tayogedde. Oba ontegeera kubanga bw'anaavaayo n'ayogera honest opinion ye eyamba ono. Kale kankubuuze Simon, omanyirawo anaasobola ku busobozi nga ki kisinziira ku ggwe. Kati kankubuuze waki mulowooza nti obukulembeze kintu kizibu nnyo? Point yangu kitegedde Nalebo. Nga kitegedde dda. My point is about silence. Nze Simon kiri bwe kiti. Nze siwagira muntu oli. Kati mu obuzibwe mu bujjaawo. Mwe banagana obuzibwe mu bujja. Nti muwagira muntu. Kati nze ndi bwetera nkiguze nkikugamba. Nze siwagira muntu. Mpagira ebirowoozo bye. Era oyo omuntu gwe tuwagira yalina akatikati. Omanyi buno busootirire. Oyo mwami yalina akaggo. Bobi Wine yalina akaggo. Naye siwagira Bobi Wine ng'omuntu. Owagira bigendererwa. Era Bobi Wine bwakera n'abivaako. Nja mwocha. Eyo nsonga na naye. My point. So nze sala abantu balowooze nti mpagira muntu. Anyway, kati nayo nsonga yo ne wao nayajja okugamba. Era wenkera buli eno. Wenkera nga has also fallen short of his grace. Nja mwocha. Ng'omuleka. Ngamuleka. Naye ensonga tezivaawo. Zisigalawo. Kati omuntu yenna ajja ng'ayogera ku zino ensonga. Corruption, poor infrastructure, the lack of democracy. Osogede. Ukasa omuntu abanga ali ku ebyo. Nja sigala nga muwagira. Naye nze nange naye ndowooza. Empagira. Because omuntu ono ne bwe muwanga yekkanga zze. Tafuga bwomu. Nze ndowooza. Tafuga bwomu. Nze nange ndowooza ng'egamba bweti. In Uganda tewali muntu nga family ye oba inline of your family tonnafunako bizibu mu government ye. Eza mzee yange be bamwavuwaza. Ntegedde bulungi? We bali bawamba
bajja ne badipoye era yeye yafata abaagala. So this what happened. Yalina depend ne mu Jinja nga yakafuna na loan mu Baroda in the 80s. We bajja, this what he told us. We bajja kyabamugamba nti jamu kisumuluzo kya motoka ogende tolina kyokwatako kirala. Stoko ne bamweddiza ne sente ne bazitwala. Nagamba I started struggling from there. So yeye yali ensonga ye. Naye ate maama wange kikwewunyisa yeye yali muntu weeyo nnyo. Era olwabiranga wakadde was a friction. Ono baleeta ebipande ebye bya yero owa bbulu ng'abiyuza akoze ebiseera bye waliwo bbulu ng'owa bbulu abiyuza. Okitegedde? Naye ng'ate ebya bbulu ebibeerawo owa yero tabikwatako. Kubuli agamba gano maka gange. But that was that. So kyenem gamba nti buli family nalinda abanyo King Sanga njagala omanye enso obulimu bwe buva naye yabwogera. So kakati mu byonna ebyo nze kyenzikiza kye. So mu myaka ana obanga obaddewo buli omu alina pain weekola ki? Kati za pain yange weeri eri ku baana nti ngenda baleka mu ggwanga ery'ekisiru. Naye ebyobufuzi eggwanga lya kisiru. Ebyobufuzi bino kuba kati samye nkubulidde olaba emmoroka yeeyo ogyagala ennyo. God forbid n'ofuna kati akabenje. Tugenda kussa mu paatulo. Olaba paatulo wansi eno naye ng'ate wetaaga bujjanjabi tukuvuge tukutwale mulago ng'ate teri ddagala. Kati John abaddawo n'endaba ekimoroka kya ambulance okimanyi nga ffe tulina ambulances. I think we have about 223 ambulances or 63 in the country. Tulina motoka bano bempise babawa motoka. Naye nalabye ambulance entuufu nabadde ndaba ekimoroka kya Medipal nengamba bye nabadde nongamba yeyo ambulance gye bayita ambulance ebamu obusaayi ebamu ebintu ebitandikirwako byonna okitegedde Saimo. Kati ebintu ebyo nze mbitunula nti wano tewali na rule of law. Ne bwe nkeranze kale nenziba sente nenzifuna nenziteekawo nenzimba ekizimbe kyange. Omusajja ajja kujja kuba alina emmundu alina n'omuggo guno gwe baayi sente amugobemu because yali n'amaanyi nga tewali mateeka agende mu lands asangeyo ebyapa 6. Kati ze bye binnuma nti omwana wa nasale asasula ate $1,600,000 ku ssomero nga gugambye wa UPE omuspendingako $200,000 omwaka. Kati ngenda kukubulira bawde balwanyisa mwanyi emwanyi twagispendingako $4 billion UCDA yaabwe gye babadde balwanyisa mu bajjire. Naye nga amaka ga president mu last financial year gaspendingako $802 billion. $802 billion. President w'eggwanga alina $150 billion to himself as donations. So sente zospendiza ne ku mwanyi ntono mulaga erina $2 zogiwadde. Amaka galina $8 $150 billion zigenze ku muntu donations. So that's what we are talking about. Ekyo kyetukola ki? Byonna bituufu. Kati ebyo binnuma nze. Simon nkera ne ate okumanya line eggwanga fu. Nze nkera ne ngenda ku parliament. Nze nakugamba I've benefited out of this government. Competitively. I want to mark that. Competitively. Okitegedde? Titeekamu ne submittinga nenfuna omulimu. So tulina okwawula nakyo state and government. Abantu tebabyawula. Simon nze nkugambye okera n'ogenda no ku parliament. N'olabanga omuntu akola ku parliament alwanyisa nnyo leke yingira. Ojja ogenda ku institution ya government ng'omuntu akola wali alwana nnyo leke yingira. Anti oyinza okutwala ekyo. Ensi yafa. Bwogera mu nsi ezaakulemberwa oba ezimanya nti ziriwo lw'abantu balwana nnyo osobola okwaccessinga ekizimbe kya government. Era akubuza option toyina ndagamuntu oyina passport oyina driving permit oyina baluwa ya LC. Amenga sure nti you access and enjoy this. That's why state house zensi endala ziri open. Omuntu aba agira wanako. Fe yeffe okumanya nti omuntu aba abesibyeko amanyite mwagala. Just ekkuba okuweta yo baba batandise okkuba amasasi. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge
twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Nze Nalebo nga tudde bali twatandikidde my recommendation eri wamu olaba nanga bw'obyogedde they are affecting all of us oba ontegeera naye ekyabuntu kyova olaba nti n'omukazi osooka mwanjulira kirowoozo kyo omukazi gw'enkwano kati after 40 years of okyakwano ulira kati siri ku Museveni ndi ku side opposition ono just tulina muwa gugulula omukazi gw'enkwana kati tajjawo balala banjagala na banneegomba oba ontegeera ne waliwo atandabangako atampulirangako nga ndaba for the very first oba okitegeera ekibinja ky'abanjagala bali oba ontegeera tekindowoozesa nti bonna bakola ki balungi banjagala kituufu waliwo oyo atanantegeera nga yalaba musajja musirisa atambula newe mbanga neetaaga abakyala bonna banneegatteko fuuka omusajja ow'abakyala kitegeeza nti ono gwe sinnafuna gwe sinna passwordinga yeetaaga a special treat oba yeetaaga okwongera omulaga nti ndi musajja waki wanjawulo kakati wali maliriza gundi ya silence some people are silent because bali mukulya kituufu majority yes naye waliwo abali silent because they do not understand they can't that what I agree waliwo abantu basirika they do not understand nga they need ne bwana akana ku opinion ye jagamba nti awagidde oli kubanga opinion ye eyamboli oba ontegeera bulungi nga the best he can do is to keep quiet so nze ndowooza nti kyetulina okusinga okutunda ye product yaffe byeruubirira okukola ki okukola oba ontegeera tunda bizibu yaffe bye tulina then bizibu yaffe bye tulina ono asirisa agambe nti okay now nze njogera ku bizibu I'm convinced ebituliko nti ebizibu ebinnuma you're the best team leader ngamba nti mpagira Bob Wine ali bulungi okunsinga amwana waali somera wabweru ate watandibadde presidential candidate yali bulungi abanakubaako ne kyebatamanyi nti Bob Wine ku myaka 27 yadi completed life at 27 osogedde naye wakimuwagira nti mulabye wanu ng'abikola but two mpagira nsonga kubeera ne Besigye bwe yaliwo namuwagira because ziri ensonga tezikyukanga senkana nabanga tali Bobi Wine naye ng'ensonga ziri zikyaliwo ne wajjawo mulala wandibwako eddusu era njasigala nga olinkola ki muwagira so kyenjagala njagala nga byangu yate ndaba byadde binyuma tetulimusaawa ezo so Simon nga tumaliriza churches will be known by their fruits. Simon abantu bakoowa abalokole ebyaddala batukoowa abantu basinza basumba abantu bali ku mulamwa gwa church abantu batukoowa era yenjiri gyensinga ogamba nti tugamba nti we are redefining Christ through contemporary praise and worship. Okuridefine wo tetuli mukyusa mu Katonda naye tuli mumuzaayo ku nnona eri entuufu especially love okwagalana Simon ekibi ekikubaako njagala nkyogereko nze era Simon nkulayirira zino sikulimba ne bwenkera n'ensanga fountain of honor waliwo ebintu tagenda shying away from nga they honest nze byenzikiririzaamu nga I don't care whatever will happen ngekituufu kisigala kituufu nze Simon nkunakugamba akalwa kwedde mukyala wange yesimbawo ku NRM nera namugamba nti sikuwagira era saali nnyayo nga yeesimbyewo ate mu district yange gye banzaala that is a principle sijimenya singa yawango wani bale tumwerekera kulayira kati kati wemba sisobodde gendayo kampeni nga naye ku kyalo kyange kati ate okulayira njawulo kyeriwo nze neetagisaawo ku parliament awo akimanyi agenda mu state house I think a month ago she has been there twice sende bazivayo toli ako kati awe mwerabirirawo Simon kankunnyonnyole omuntu bw'akera n'afuna ssente nga bwe nkugambye
nti I've competed mu government institutions nenfuna nga nzifunye as a beneficiary mu butuufu nzikozesa Joel Sonyonyi sente zaafuna nga rope I think his office efuna billion 2.3 as rope. That is the money that belongs to the state. Amateeka bwe gakisalawo NUP efune billion 5 according to its numerical strength as the biggest opposition party, a billion 5 buli mwaka. After 25 years, after 5 years, the billion 25 ezifuna mu mateeka because abakola amateeka kye ba designing anti ekibiina kino kimaking independent kikole emirimu gyakyo, mobilization, okusasula abakozi, okwesasula emisaala, okutuuka awo twakyatwala n'okugenda mu referendum. 2004 2005 bwe twagenda mu referendum okutuuka ekyo kiri mu mateeka. Naye sayima sente ezimpeebwa nti nsirike ezo zo zeŋŋaana. Mukyala wange akera n'awangula akalulu n'agenda nga bamusasula nga member nti parliament ezo nziwagira kozi member izane MP ng'ayitira ku kaadi ya naye bw'akeera nga bamusasula nti tukuwaddeyo miliyoni 4 mu kugikwatako wano oleke kukkiriza ezo si zange, ezo si zange. Mafia ali wano. Ate mafia ki? Ambi Simon embanga nsobola okulaga amazima ku bino ebitono. Why do you doubt me with bigger things? Anyway, the bigger picture is abantu abatulaba. Ensonga lwaki abantu people go wrong. Bamitinga abantu abali wagunga bamanyi kibalina kyabbawa. Aha. Kyali ku mayinja katika kunyumiza embozi y'amanyi. Ode tubulina. Danaye. Kati mayinja yena manya embozi ye. Yatuuka katalina kyasobola kuguza. All for peace for all. Maybe mutabula awo. Kyatembadde enkulaba nnyo nkwegomba ebbanga gwanvu. Ne kati omusajja abadde ku mazima ebbanga lyonna bakuba batye miliyoni 4.3. Ate ne bakubako ekibuloka kya 15. Kisuubira. Ate se ndi mukugamba from a clear source. It's okay kale. Kale yafuna nyingi. Anyway, mu yonna. Nze ate sema nkulayira. Ne bogenda katwa 7 bakuwe miliyoni 3. Omanyi byogenda okukola. Ogenda kyusaako emmotoka. Wobe ennyumba tunagimaliza oba agimaliza ogigaziye. Oguleyo ettaka awala oyagala. Odde mu bya bulijjo. Era osinkana ebizibu ebimu. Era eddwaliro osigale nga terina ddagala. Era osigale nga amakubo gotambulyako mabi. Era osigale nga wa traffic bwakusanga asobola okukwata n'akutawanya. Nga osegedde omuntu agenda kutwala akusibe nga tolina bailo. They are the same things. Tebigenda chuka. Kuba kati miliyoni 2 n'oba ogenda ekira tosobola kugula property 50 kwa 100 ku miliyoni 2. Era sema ogenda maliza ng'oyingidde busiika. Miliyoni kilomita 5 okuva mu Kampala oba nkaaga. So kyengeza kugamba nti era ebibiri tebina kye bigenda kukolera. Tezikyusa nnyo. Tezikyusa mulamu. Nze kyonna bino nga tumaliza. So kati tezita lina ayini bana abaana bagundi. Babayita batya? Bana aba comedy. Abadde balwana entalo. Balwana group ene badde yimbanga kwaya. Obamanya abo mikwano gye. Abo. Bagenda ine baba wa 5. Ne badde olane baba wa 5. Poze ndala za ku bank. Nengere kibatawanya nga bana. Kati sayimo miliyoni 5. Muli abantu 6. Yasagama yafuna sente. Kati mwe mugwa mutya. Sayimo miliyoni 5 muli bantu 6. Bwe mwayi n'ekitono nya abaana 2. Osobola kola kye miliyoni 5. Nze mu byonna kye ngamba buli. Naye sayimo tugenda body man nga kuba mu Katonda abawanzeeko eddusu mulina platform zino bantu banja ababalabirako. You are a mirror of the society. Njagala sayimo ekintu ojjano okyogere gakyo. Ebyo bye mugambe mmwe mutu abamalaya tubikoye. Muba tuwadde banga tubakoye. Kyensobola. Tubakoye. Ensobola struggle. Sayimo ate mu promote zenye abantu abatamatalinga mu ggwanga muno. Kintu ntwawo. Mu promote zenye abantu abatamatalinga. Kakanye stress. Nama abamatalinga tumala obatuusa nga mwambala obukooti nga mubba. Ali wali kintu kibi nga muntu yefuula mugezi go waleeta najjana yeeyogeza science n'agenda nabba n'ayagala akukakkanye fena tubifiiri katu promoting abasiru ali no musiru munna atiso jina wojezirira ku ngatamidde on a serious note consider kintu kibi nga abantu abalowooza nti bagwanidde zikati kankule ekintu kimu abantu abagala Kyagulanyi be yaleeta batono kube yaleeta mu parliament abamwagala batono naye abo abaali bahulira nga tebagwanidde wadde tebamwagala at least bakyali wansi ki naye abo abaali bagezezzaako ng'ensi yabazira naye nga bali mu bifaananyi by'abali obulu byabategeera bwe yabatuusa bonna baamukola ki kati be mugamba abamatalinga kati nze nkugacyovola ne wa music Nalebo singa oyimba oluyimba lwo ne luzannya ku Galaxy ne luzannya ku NTV ku NBS nga sinna luzannya siruzannya
Lwaki? Saagala kubuukira gwe simanyi. Mm. Ntandika okugamba nti nkuzanye nga nena okimanyi wagenda nga kusonga busi saalimu. Njagala nkere ku makyansanga oluyimba lwo nga lulungi. Ntandika odduzanya nkugambe gwe mwana gwe nakuzanya nga naawe obutolina bwokola ki nza sibuukira. Kakati abamatalinga beerwaneko nabo kale ndaba bamatalinga waliwo atayagala bimatalinga webiba bimatalinga nkakasa birungi byogererewo bitambule kuba abantu baagala obbikola ki obbiwulira. Ekyo Kasuku ye yaŋŋamba nti nga bw'obadde ogamba sometimes agenda n'alaba nga naye ne wandiyaga okay nzikizaamu ne mu opposition mulimu abantu abayitiriza ne balaga nti ate bo baagala nnyo okusinga abalala. Kati ekiro ky'okwanisibwasibwenga kyano y'omusajja ekyo saakitegedde ekyo. Tebajja gijjayo. Saakitegedde ekyo. Kubanga ate bali bakyali ku unsubscribing ate nabe bazze ku Zaake. Zaake yakoze ki? Simanyi. Naye bali ku Zaake era owaabwe. NRM erina abantu abafu bangi. Omanyi omuntu omwana akuba amayinja ng'asinzira muno mu kikomera. N'omwana agakuba nga kasuka okuva wabweru ani gw'osooka ali mu kikomera ng'ate wabula sooka ejjana likuba nga tomanyi waasinzira ddikuba. Okay, kategedde malinoza nti ono oba omulinako onsobo mukwatira amangu naye ati waliwo ajja ddikuba nga tosobola nga tomulaba waliwo omubaka wa NRM waliwo Kabanda abakuba buli lunaku ajula batta Daudi Kabanda akuba abaana ba Nuupu akwata Kyagulanyi we bamukuba tamulaba wa Kabanda akuba naye tebamukwatako anti bwati mu lutalo mulimu bye balabanga tebagwanidde munedda Kabanda matters. He does. Ekisooka bw'atuuka ku floor ya parliament asobola okuteesa bulungi. Bw'ajja Kabanda mubaka we akiikira Mityane. Ate ngamba ku floor ya parliament. Bakiriza Oluganda okuteesa. Kabanda mu Luzungu alutegeera bulungi. Mu floor? Yes. Bade sikimanyi. Oluzungu aluteesa bulungi asobola okudisingiramu n'akola bulungi. Bw'ajja ku TV asobola okujerega buki. Kitegeeza nti ye threat. Oba ntega is a threat. Oba okitegeera. Kati nga tonnakubuunozaako wo. Ate Zaake babadde bakuba. Sooka weekungire Kabanda musooke mukole ki? Zaake babadde bakuba. And I'm not gezi sambwa. Naye ate kyemmanyi mugezi ekimala asobola okwerwa. Oyinza kuba omusetinga. Tebasobola. Era bamulaba. Mbeere bulungi mweraba.